So weekend tebadde mbi. Okay. Weekend bagoddewo ekisaawe. Ekisaawe kyaffe ekipya. Yeah. Walagenzeeko ku airport. Of course. Walaba ku kisaawe kye tubadde nakyo. Of course. Bane tubadde n'ekisaawe. Fe abatambuddeko otuuka ku bisaawe. Ebyensendala. Rwanda. Naita ku kisaawe ky'e Rwanda. Now this is how by the way, divorce oli producer wa mwaka. Kati divorce yakuleetedde ebisaawe byonna nga bwe biri. Tukuleetedde ebisaawe ebyenjawulo. Kigali bwekito twakopyemu. Nga tulinga copy and paste. Nga tulinga abakopyemu ekigali. But anyway, Kigali bwekito bwe kifaanana. Wansi wa Kigali waliwo Jomo Kenyatta International Airport. Then waliwo waggulu waliwo Entebbe International Airport. Then waliwo Julius Nyerere International Airport eche Tanzania. Then tuyina ate eche Kenya. Naye njagala tukulage nze nagenda ebisaawe kyesinaayitako kyokka kyekya Jomo Kenyatta kyekya gundi Julius Nyerere. Okay. Yeah, but eche Kenya nakiyitako kiri very beautiful. Naye kikadde. Okay. Nze kyandabikira ng'ekikadde. Naye ekye Rwanda kyo nagamba bugambi wow, it was really nice. But then tuyina simanyi oba ekyeburundi wakireseewa divorce kuba twagala tumanye nti ffe tubadde batusembye naye n'ekyeburundi ojja kinyonyaakaawo. But so far right now Entebbe International Airport etunula bulungi. Entebbe International Airport yakyuse look. Nkubulire Faima tubadde tuswala. Abaana baade bafuuka ekira. Bayita abaana baade bakuba emiranga eyo ku Snapchat. Naddala aba socialites abatera okutravelinga. Nga babeera bagamba Entebbe artist oba tukyuseeko ku Entebbe. Tekinyuma na Snapchat. Bannange nga tulina ogutenti ogwo ogwebweru ogwo. Bannange ogutenti nga gubi. Abantu mwe balindira. Mama, tubadde n'ogutenti eri waggulu ogwa departure. Mama. Mali Kudus, Maswali. Naye nze mbadde nsabiranga kino ekintu kibeewo. Bannange nagendako South Sudan. Bannange nga nabo batukubira wala. Nga arrival yaffe. Oyinza ogamba tuli Sudan. Omanyi Sudan, arrival ye Sudan bwefaanana bagenzeko Sudan. Gwangamba Sudan. Bayina cement. Omanyi cement ono owa black. Bono wawako ku bubalaza. Kati nga yo naye nga ddugala. Ebintu babiteekaawo wansi mbijjira waawo. Kati nga bannaye nga arrival yaffe n'ebweru enjukiza South Sudan. Naye nawulidde essanyu ne ngamba bannange at least nja kubeera proud. Omanyi nabuuza omwana wano tumubuuza airport yaffe ye Uganda neye Canada owa Maximek omwana n'agamba ye Uganda agiwa 95 ku ye Canada n'obula okuzirika. Naye eno gye twaleese empya ekyenda kijijjaamu. It's nice. Erabika bulungi nnyo. Kwegamba abaana bagenda okuva e Bulaaya nga bazze abantu bonna bagenda okuva e Bulaaya nga bayingira Uganda this time round. Okitegeera kati obuwala bwaffe obulungi bugenda nyumirako airport yawo nga bwanirizo. Tetwagalawo bawala balabika bubi, twagalawo bufayimaawo. Omuntu gwe size gye tugenda okusembayo okukkirizaawo yagundi Florence. Naye no twagalawo abaana nga ba Diana nga ba Florence nga Tash Habi. Twagalawo abaana bagenda okurepresenting obulungi omuntu otuuka amanye eno Uganda. Okitegeera awo nafunyeewo dde omulimu simanyi we bandekedde nenze ne bampa omulimu ku kino ekisaawe ekipya. Baba besse YouTube sidda bino bya TV sidda kati mba ntunuulira kimu ngenze ntya ku Uganda Airlines. Okay, eyo nga